So mukazi wa Harriet ayagala Anita mukwano gwe omuwala. Beerya bisasiro bino byennyini bannange. Tukuna omwana mu bisasiro. Eba bwakumba amabeere. Ekiwulira sa? Olwana olwo. Era omukwano gwabwe Harriet tayenda ku musajja nedda. Omusajja gwayendako ali ogwo mukwano gwe omuwala Anita. Era bwe balya ebintu byabwe n'olunaku olwo babirya bulungi nnyo. Okiwulira? Eddi njagalodde mu mbeera oli musajja. Kuba tukya byenkulaga bikyali bingi nnyo. Okiwulira? Nkyakuleetera bingi nnyo. Abantu bano baali beeyagala. Nti ne bawayombanga olina ennaku ze wamuyombesanga. Okiwulira? Wamuyombesanga. Okumanya bana abantu bano Anita yali muzibu nnyo. Anita gwe wakabiranga ebizibu byo. N'omugamba Anita mukyala wange simutegeera biki. You know, n'oyogera ebintu bingi nnyo. Naye nga gw'okabira ebizibu byo bw'ayagala ki? Ye musajja mukazi wo gw'ayagala. Harriet gw'ayagala. Olunaku olwo tugenda okulaba omwami ono ng'ayise mukwano gwa mukyala we ajja muguyemu ebizibu byonna byayitamu omukyala tayagala mukwatako nga omumanyi ng'ayagala abulirire mukwano gwe alabe ng'akyusaamu. So omusajja atubambi kyatamanyi nti ono omuntu gwe yeekubako gw'ayagala abulire mukyala we y'omu yakola emizimu mikyafu eri mukyala we era omwami yafuluma bulungi n'atambula n'agenda n'abasiiba n'abaleka banyumye era nga galozitooko bwebamanyi naye Anita yasitukirawo n'atandika akaze kaabwe akabuli lunaku n'amugamba nti munne omwami yadde ayagala kukusomesa kubuulirira kati kankubuulirira akakase tugenda okulaba batandisa emize gyabwe batandisa okweweweeta emize emikyafu abaana ab'obuwala gye bali bakola mu nsi bannange n'otunuulira Anita bali mu kwenywegera bwamuweweeta ng'ali comfortable alinga alina omwami we naye bannaye Katonda wansi kye tubikowaano. Kakanako mazima mwesiga Anita. Era olunaku olwo wali okaba yandibadde omusajja bannaye. Omusajja wandikiriza. Kati Aisha ne mwagala ki? Omusajja wandikiriza. Kati biki ebyo bye bakola? Mbigamba ntya maama mazima laba. Bingi nnyo kati kano kwolabyeko katono nnyo. Mazima be. Okiri kano kwolabyeko bajjanga mu nnyumba. Okiwulira? Kaakati nnaku ezimu wabeerangawo ewaka nga tebasobola bikolerawo. Kikyayinza omuwa. Wulira? Mbadde simumatiza. Kati biki ebyo? Oli musajja munnange. Olaba ayombera mukyerewo nti nze siri musajja. That means akola ki? Wagaanira okola omukwano naawe naye ng'oli akola ki? Ewe oli akkiriza. Okiwulire? Ewe oli akkiriza. Okiwulira Eddie? Kati baabijjako ewaka ne babitwalako ewalala mbozawwa abantu bano okumanya baali beeyagala nga kibagaana genda kusasulira lodge. Olunaku olumu wali waka bulungi nnyo Anita najja Harriet najja n'agamba ngendako out n'emikwano gyange. Tulaba omuwala ono nga asaba omwami we n'amugamba nti ngendako out ne Anita alina wanindiddeko era omwami teyali mubi bambi nakkiriza mukyala we amuleka agende kubanga akimanyi nti Anita mukwano gw'enfanfe mwana muwala n'afuluma bulungi omwami n'amuleka ewaka nga omanyi nti abaami ebiseera ebisinga basiibako ewaka bwabanga talina kyagenda kukola ku mulimu naye tugenda okulaba kamera zaffe zigenda okugobera mwana muwala ono ng'abadde agenda kapate agenda kusinkana mukwano gwe Anita ne beewa bulungi nnyo ne beehaginga n'abusanyukira jjukira ono omuwala Anita amuyita mwami we ng'era omanyi eyo nze gyali batambuliramu tebaakoma okwo ne beekwata ono n'akwata Anita mune mu kiwato ne batambula bukolokolo baabo. Bwe twamufollowinga bagenda mu gardens tugenda okulaba Anita wuuyo okuva mu gardens mpaka wa Mulodge. Gardens batambula bulungi nnyo beekutte jjukira bana abantu beeyita mwami na mukyala beekwata bulungi kamera zaffe ne zibatambulirako tugenda okulaba gye basibira mwana atunga bagenda mu lodge. Abantu bano ebikolwa labe tebabikomyanga waka wokka nga ne mu lodge bapangisa ne beemala egguuga.
okiwulira Neva naye nkasi. mulogi era ebatuuka bulogi ebiraba bulungi nnyo nga bayingidde loogi bombi naye ngaekibannange abantu abafaanaganya omubiri nga mulina bakazi n'abakazi laba kye baakola mu loogi baatuuka bulungi olw'okuba nti ono ye mukyala wa Anita yatuuka n'ayikwata tawulo n'agenda naye anabeko ate ajja atwaliriza omwami we bulungi era ndowooza olwa bulungi batandika okukola batandika okweweeweeta ne bagenda mu maaso n'emize gyabwe nga bulijjo kugambye bayina lavu nga olabira ddala omusajja n'omukazi Zima gwe neesiga ne mubuulira omusajja n'omukazi kyokka nga kati bijja mpulira nabiwulire bannange kati mukazi we yabikola kenyagala nakuzza balansi bannayira mukazi muzibu nnyo Edi gwe wakaabiranga ebizibu bye mazima era olunaku olumu yajja bulungi nnyo ewaka n'omugamba Anita Harriet ali bwati n'omunyonyola ebizibu by'oyitamu n'omunyonyola nga bw'omukwatako bw'atayagala yagamba kimu muwe space because akimanyi nga baagalana akimanyi nti bakola ki baagala nkugambye Anita ng'awulira ebbuba era ebiseera ebisinga kati kenkali kenakulaze waneene emabega ndako wanene emabega wasabira ekyangwa alyoka amusike nga olwawulidde ebbuba yaliwuliranga nnyo nti tya olulala era wabasanga baali mu kisenge ekirala ennyumba eno yali ya bisenge bisatu okiwulira bali mu kisenge awo bali mu kuromansi nga tebakusuubira n'obagwako bambi gwe engeri gy'omanyi nti bamukwano bw'omanyi wa mukwano n'obabuuza muli mu girl talk nti yes n'ogenda mu kisenge mukazi we aba ayimuka Anita namusika namugamba sigala nze siri musajja okiwulira Edi beeba abawala bemwagala kati ebyaba bakola byaki ebyo beeba abawala bemwagala tayinza muwasanyu ki sanyu alimuwa teyandibikoze emirundi n'emirundi teyabikola gumu muloogi n'omulundi omulala eri abagenda muloogi ne babikola okuba nti bali bagufudde muze n'olunaku olulala twabatambulirako era kamera zaffe zibalaba era nga bazzeeyo muloogi omulundi omulala baabo batandikirawo era emize gyabwe nga bulijjo nti batuuka jjukira kuliko omwami n'omukyala ne batandika okukola romansinga nga bulijjo baabo baggyemu burawuzi zaabwe ono afiira ku munne tamuta bakola omukwano omanyi Anita omusajja kati obyogamba mbu simanya amumatiza bulungi nnyo teyandibizeemu teyandikuganye era gwalabika kati gwatamumatiza nkugambye abantu bano beeyagala Florence help me call that investigator omubuuze kuba n'essaawa y'akaakati bali abo essaawa zino abo mubuuze bali kuki essaawa eno muloogi ng'alina Anita yes Harriet na Anita essaawa zino yes bali luddawa ekibe ngo bimanyi Edi hello essaawa zino nga bali muloogi okay anti abaani baddaali eti bannange bakola ki eti nga tuvudde wala bakola ki tuvudde wala bannange bakyali muloogi balabika essaawa zino bannange era byo baliko n'oyo Anita musse bannange mazima mbadde mwesiga Anita yes Anita wo Adamaisha tugendeyo kati tugendeyo nsaba ontwale bombalabe mbeerabireko nange mbeerabireko ndaga obusajja bwange naye ndaga obusajja bwe obusajja bajja bukulaga tugenda abundage ndabayo wana nti musajja kubanga nkugambye amumatiza bulungi nnyo amumatiza biki Harriet abeera ne Anita ngolabira ddala amusanyufu ngolabira ddala kwegamba ali mu bwengula mazima n'omukwatako nga tayagala namukwatako yes nga bali muwono kasasiro njagala onnyamba ontwalewo era be bano lesbians bulijjo betuwulira mukazi oyo omu ku bo mukwano gwe Anita
njagala okwate kuba omutwale wo banyingi. Kyoli. Essaawa zino bali mu loogi. Ng'ayine kaanita ako. Kati mbw Anita sekana okuseka envera z'obusungu nga sikitegeera. Tonnaseka. Kale n'amunuuna amabeere. Mabeere gokka. Tobiraba? Laba? Mabeere gokka. Nakkirira ne mu magulu. Abasajja ekibalema Anita yakikola. Kiki kyakola? N'abakazi mwagala kyayisha. Ali twagala kiki ekyo? Ekyo kye mwagala. Anita ani mu Harriet ekyo kyayagala. Simanyi naawe oli omu ku bo. Nedda nze okuba nga njogera Harriet byatayagala tikigeza nti ndi omu ku bo. Tugendeyo ndaga Anita oyo ndaga obusajja bwe. Njagala tugendeyo. Ndaba amumatiza. Tamumatiza? Bulungi nnyo. Mazima nga bikolera na waka wange. Waka obaatuuka. Apakasasiro.